kubunkenke lero batumenya oba wetuli oba tetuliwo. Ekikolwa ekyakolebwa ate ow'ekibanja ayitibwa Uganda Police n'akakuba kibanja banne abantu baffe abakasokosa ab'ekiganda ababbanda n'aba nga atandika okumenya amayumba gaabwe nga bwe mulaba wano. Kubunkenke lero batumenya oba wetuli oba tetuliwo. Naye ng'ate twajjawo nga naffe twagula ne tuzimbawo obuyumba bwaffe tukuumirewo obulamu bwaffe. Naye okubeera nga buli nnaku weebaka kubunkenke bwoti leero w'oli enkya toliiwo tubadde beeraliikirivu. Lwaki kijja kityaba waliwo ababatiisatiisa nti mugenda kiki? Anti ffe Yinula yatubala era nejjuza buli kimu ekyaffe ne tukkiriza okusenguka kubanga ffe tetulemesa nkulaakulana. Yinula tennatusasula oba oli awo nti enkya bagenda bamenya n'abatumenya tetubamanyi. Kyobwe bwe tubadde nabo. Abakosebwawo gawera n'ebisatu oba bina. Ne bagimenya ne babikasuka abweru enkuba n'efukumuka empitirivu. Ab'amaduuka beebaka. Kati sirina kusasula bantu oba Yinula tusasule tuveewo kuba ffe tetulemesa nkulaakulana. Nze bampita maamaloni ntumiddeko abaana bange egyo abaana bange bonna timbaagala nnyo. Nga neggwanga njagala kulifulumamu nabike nti nfulumamu ngenda mu Kenya ku kino kye baatukola okutumenyeramenyera amayumba gaffe ne batukuba n'ozolaba emambega batukuba ne batumenyamenya tubadde tusazeewo tuvewa mu ggwanga lino tulabike nti tugenda mu ggwanga ddala olw'okubanga tuli kuzimba mu ggwanga lyaffe tukuliddemu tuzaaliddwamu tukoleddemu ssente bali tulemesezza tubadde tusazeewo tufulume mu ggwanga tugende mu nsi endala naye ku kino kye bakoze tukomyewo katubeera bannayuganda baabatuufu. Saimo ne n'abatanzi nampijja kanyaanya ne bakola nabo bikukujju nkugamba ninde bonna abakozi ba BBS mbaagala era nebaza ne Mukama Katonda okuuma kabaka waffe n'akomawo nga mulamu. Kitando balona ekikolwa ekyakolebwa ate ow'ekibanja ayitibwa Uganda Police n'akakuba kibanja banne abantu baffe abakasokosa ab'ekiganda ababbanda n'aba nga atandika okumenya amayumba gaabwe nga bwe mulaba wano wonna wonna. Naye ekitama yamenyanga ez'abatuuze ng'ezize kubanga nze mulaba zino zaasigalawo nga ziyimiridde ate zo za poliisi obwo obutali bwenkanya tubuvumirira naye ng'emaze okukola ekyo twagala obwenkanya bukolebwe newe kabaka jiiko nga keekaggyibwamu nga keekateekebwa wansi buli kizimbe kiddizibwewo era essaawa eno ffe tukunga abatuuze baffe ripooti efulumye minisita buli kimu akikakasiza mbasaba buli omu munoonye omusenyu munoonye bulooka munoonye ebikolwa seminti genda oweewole tandika okuzimba kubanga ffe tugenda kunyweza ekyo ekivudde mu mateeka era ekikakasiddwa. Tulinzera minisita kubanga ne parliament ebadde erinze ensonga zino ajje aleyinge ku table report eno nga bwagituwadde naye kasita tuwaddeko kopi leader of opposition amwaddeko kopi egenda mu parliament of Uganda kubanga ensonga z'abantu baffe okusulanga beeraliikirira okubanga oli abajavudde n'abakuba nattamu n'omuntu tuzikooye twagala tulabanga ensonga eno teddamu kwogerwako bannakasokoso bannakiganda kabeebake mirembe naye mbakoowola yonna gye muli mikwano buli eyamenyebwa tandika eddakiika eno okuteekawo bulooka tandika okuteekawo seminti tabula tulabe ng'otandika kati waakiri emyezi 6 we giggwerako ojja kuba olina we weebaka ddamu weebake awantuwo ekirungi nabyo emisingi gyasigalawo bannange tubakoowola yonna gye muli kasita omanyi nti wali ewawo gwe wali ow'ekibanja jangu weebake ensonga zino zina we zituuse ate ekitukoze bulungi atukakasiza nti agenda kuddayo yetegeze ne audit reports ezafuluma edda nga zoogera ku nsonga eno nti ddala abantu bannanyini be bannanyini abalina okubeerawo. Tampanga Kimu ndi musanyufu nnyo okubanga minisita Mayanja asobodde okujja wano n'abanga asazeewo tusobole okudda ku ttaka lyaffe.
nze nali siriiwo, mukazi wange yali ali mukulumu agenda azaala, namuleka waka nagenda okomawo nga bamufulumiza wabweru, nibagamba afulume wabweru, ebintu byonna nibakola ki, nibabibba. Era akapoloti kange nali nkoze obusente bwange obw'ekinako obw'ekivubuka, ningula akapoloti kange ninsobola oteekamu akayumba. Naye ndi musanyufu nnyo olw'okubanga minisita asazeewo tudde ku ttaka lyaffe. Deadline tenayita kubabira ebiseera bya budget conferences. Local governments yonna gye muli mikwano mugoberera amateeka. Buli we mulwawo abantu baffe be bafiirwa services abo be mutwala. N'olwekyo mbasaba ensonga ya KCCA tetugaaga tujawule, mwetereza abakulembeze tulabe nga abantu banna Kampala bafuna services. Naye byonna local governments obuyinza nga bukyabunoonya bwonna bubaddire okuva mu central government, mwe mukole ogwammwe banna Uganda babe nga bateredde. Mwebale nnyo. Ennyumba tebana kye bagamba kati nga nze saali mu poliisi bajja ssaawa 7 ne bakuba endabirwamu ne bakuba ebisenge ne bakuba wonna nembeegayirira ne mbaga nze siri mu poliisi ne bagaana zina ne bazikuba ku ttaka naye afazaali nkomyewo mu kifo kyange. Mwebale nnyo, twebaza Museveni atuddidde mufe abanaku ba Katonda, twebaza baminisita. Ninyowe Abigaba Abdalla mukama wa kalina ezakyuirwe hano yenze Abigaba Abdalla nanyini kalina ezamenyebwa wano. Emu yaliko myalire 3 endala eriko myalire 4. Bwe nawulira nti poliisi etandise kumenya katoogo nentandika kuyiya nzigulewo omusango. Ebiseera ebyo nali sirina sente, nasinga motoka yange mu microfinance emiliyoni 2, motoka kika kya Honda Accord ne bampa sente ne tugulawo omusango. Twali tuli mu kooti, poliisi netandika okumenya. Video zonna bazitusindikira nga tuli mu kooti, naye nze nali mugumu saakankana, nali manyi nti ngenda kudda mu kifo kyange. Ndi musajja omugumu ennyo nnyo, n'abantu mbadde mbakubiriza bagende mu kooti baggulewo omusango basasulwe, kubanga kati batuziza mu bifo. Naye option endala kuwaabira abamenya basasule malicious damage. Ekintu kya Minister of Land kyakoze kirungi nnyo ate kituufu ddala. Abantu mbadde mbasomera amateeka ne bampakanya, omu yono abadde ampakanya naye kati akkiriza. Nze ndi musajja wa P7, ono musajja wa secondary, naye nze wa P7 namunyonyolanga nampakanya nenaku 2 nyuma mabegaawo namugamba ekintu kyabise, yawakana yagamba nti nze ngudde eddalu. Kati ekintu kiri besi tutudde mu bifo byaffe tuzimbe. Nalubwama Eva kasookedde nga bammenya mu gwa 11 mbadde mu maziga nga nkaaba negayira abapoliisi ne bagamba bannange nze omukazi omukadde sikyaddeyo kuzimba mayumba. Ennyumba zange 8 zali zirinanaganya ne za mutabani wange, ennyumba 10 zonna ne baziyiwa ku ttaka. Naye nebaza Mukama, nebaza abakulu baffe abatutwala baminisita, nebaza minisita Mayanja, nebaza pulezidenti waffe wa Uganda okutuddiramu n'otuddiza ebifo byaffe. Tujja kugenda tuzimbe mpola mpola, naye mwebale nnyo, mwebale ddala. Nabagamba nze poliisi yerimbika negamba nti ye nanyini nti eno barakisi ate tebalina kiboogerako, tebalina na kyapa, tebalina na ndagaano, babeera bubeezi. Ebiseera bajja kunyaga wano ettaka bavuira Kabalye nga bava mu training ne baba deployingawo wano ne babeerawo just for deployment, kati ne befuula nti ttaka lyabwe. Barakisi ekoma ku kinnya ekyo we basimanga amayinja awo. Ebiri ebizimba mu biraba ate babizimba mu order mu line, eyo ye barracks. Naye okudda eno abapoliisi babadde bagala tunyaga, balinamu olukwe, babadde bayiya kufuna ettaka baleete investor. Ne bagamba mbu tulina obusiisira, n'atujjukira naffe n'atuwaako kyanzi. Twebaza Museveni, Pulezidenti Museveni, Mukama Katonda amwongere obufuzi.
Bavubuka Silent bwe bamenya amayumba mbadde n'ennaku ey'amaanyi kubanga ennyumba yange baagimenya nange bwe nali nsula ne famire yange. Nafuna okunyigizibwa okw'amaanyi kuba poliisi yamenya siriiwo nebba akakadde kange ne TV yange. Naye nebaza Honorable Mayanja olw'okuba nga atuziza ku ddaka lyaffe nga ffe abatuuze. Mwebaza nnyo, mwebaliza ddala. Ne nebaza Honorable Joel Ssenyonyi otuyamba ennyo ensonga zaffe ziteeka mawulire. Ne nebaza n'abamawulire bonna emikutu gyonna otuyamba. Nebaza ne Pulezidenti w'eggwanga kuba nsuubira bino Honorable w'eby'ettaka byayogedde byavuze mu ofiisi. Ennyumba 14 ensonga kyesinga okuluma bino byonna. Ensonga esinga okunnuma abapoliisi butakuuma mateeka ng'ate batugamba nti bye balina okukeepinga law and order baatumenya ne batta abantu ne bakuba abantu ne bamenya ebintu n'obiwamba ne babiwamba ne babitwala. Naye ka twebaza gavumenti bakwataganye ofiisi ez'enjawulo lipooti ne zikolebwa okukaba ne kukaaba. Naye twebaza gavumenti okubanga bakkiriza ne batuddiza ettaka lyaffe. Kati kye tusaba nga bwe batuddiza ettaka lyaffe tugenda kuddawo nga bwe tuzimba obuyumba obuli simple naye nga gavumenti bwe bayiye engeri gye bagenda otukompasetinga tube nga tuzzaawo ziri zennyinyi ennyumba zaffe ezaaliwo. Omuntu yenna ayagala okutwala ettaka ng'eryo we tuli kiba kirungi n'ojja ku ground n'oyogera naffe ne tuvaawo mu bulambulukufu. Bw'oba yagala kutuwa kasente n'okatuwa ne tugenda. Tweyanziza nnyo, twebaza Minisita Mayanja, lopu waffe Joel Ssenyonyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ow'ekitiibwa bali mwezo, ow'ekitiibwa mwenna buli omu alina kyakoze. Honorable Ssemujjunganda tubeebaza, mwebalire nnyo, mwebalire ddala. Mpozi n'abamawulire mwebale tubeebaza. Kuba ensonga eno tubadde tusobola giggusa bwe mutuyamba ne mukwata amawulire ne mugakasuka buli muntu n'asobola okufuna. Banaye tweyanziza. Yunura yatubalirira nze ndi omu kwabo ba Yunura babalirirwa ndi emanga eri ekyemanga tebanansasula naye bagende otusasula nasaweji yajja nembalirira kali tunse mwejje mulengera eri yange yansasulaawo obukadde 14 nengene mu kyalo nengulayo ikanya nawe ekyo ebintu binu byonna bituufu. Nedda. Minisita tuziza ku ttaka ate twetegeka tutya okulivaako. Ettaka lyaffe bona fight occupiers ni yeffe era ngenda kuzaawo kati kalina ezisingako awo. Mutufu tukoze omulimu munene nnyo okubanga tugoberera ebintu bino. Naye President Museveni okuva n'olwaleero ntegedde nti amazima mu Uganda gatandise okubeeramu n'obwenkanya kubanga mu butuufu nze kati mbadde nga n'eggwanga lino manyi nti teri mu kulembeza naye olwaleero nkakasiza nti President Museveni gy'okyaliyo era gy'oli nkusabira omirembe beere ku buyinza ali kujjako gwalimanya. President waffe ow'eggwanga ategere nti mu nsi mulimu bamafiya kuba baali batumenya baleeta emmotoka ez'amaanyi baleeta abasirikale ab'enjawulo buli kitongole kyonna ky'abasirikale kyali wano naye nga President gy'ali nga wakuuma eggwanga ddala eggwanga ne lituuka okubeera weerityo at least afeeyo ku batuuze be nga waafuddeyo olunaku lwaleero kino mwesinga nnyo okumwebaza ne mwebaza n'okwebaza kwonna. President Museveni afeeyo alabe abantu nti eggwanga lirimu bamafiya kuba baatumenya wano baali bambadde yunifoomu ow'enjawulo.